Jojo gambo otya ssebo. Sigamba Nja kukwatira taata. Oli musajja wa maanyi. Sigamba kye kiriwo. Ndi bulungi. Asani. Asani badde kwatira ngeri gye tugenda mu kisiibo. Malala gaatuwedde. Gaatugwa. Okyetegekedde otya ssebo. Nine kanzu yange. Amazzi nagasasula ngenda kufuna ngawuzu. Ssebo. Masannyalaze nga yina. Omusaalo we guli. Agenda okulemberangamu eddiini waali. Emmere weeri. Ne akite zinneetoolodde. Netegese. Tulaba abayimbi naddala abasiraamu bamanyi okutuuka ekiseera olw'okuba nti bo basereebu ne batuuka wakati ne babita ebyokusiiba. Tugambe George gwe togenda kukolanga bw'otyo. Ino first experience yange nenze kati essaawa eno kye nnina. Omanyi kiringa oli kubuuza nti toba kuba muyimbi wandibadde ki? Abantu abasinga mbagamba kitegeeza sandibaddewo kubanga sikimanyi. Kati nze omulamwa gwange ngenda kusiiba. Simanyi oba wakati eyo kituuka n'ekitabuka because it is first time. Naye nze omulimu gwange nina kusigala nga nsiiba. Oba bikiuka oba bikola bitya? Abayimbi kimanyikiddwa nti baavu. Naddala wekituuka mu kiseera ky'okusiiba. Oba kati nga tuli mu COVID-19. Ate kati tulaba epate zifuuse epate. Singa bakuyita ku mukolo togende n'okola kasente mu kisiibo. Mu kisiibo we bakuyita okukola kasente. Kyemmanyi ogenda n'okola ssente. Ekisiibo tekikkiriza ndongo. Ekisiibo tekikkiriza ndongo. Essebo. Diamond ng'agikuba. Diamond nga musiraamu. Diamond agikuba. Mukulu munnange Kenzo ndaba musiraamu. Naye agikuba mu kisiibo. Abantu bendabirako basiraamu. Baana bakuba endongo wansi awo. Sisuubira nti nze bwe nzija ne mbayimbira kuba guno omulimu gwe nasigaza. Bwe nzija ne mbayimbira mba nsiibulukuse. Oba siibulukuse. Anti omusiraamu alina okusiiba byonna. Endongo, abakyala. Bakiwandikamu aya kyeyo. Bwe kityo ekigambibwa. Ani ekigamba? Abasiraamu abasinga okumanya eddiini. Abasiraamu ki? Era tosobola kulaba musiraamu ng'ali mu ndongo mu kiseera kya kisiibo. Baako gw'owayiriza. Mufiti w'ekibo. Bwe muliwe mukisibako ebigambo. Kale bw'onoofuna nange omuntu omutuufu yakigamba nange nakikuddamu. Onaasobola okubeerawo ebbanga lino olw'omwezi omulama nga tulabye ku mukyala. Lwaki buli omu ayagala nnyo abakyala? Buli bw'oziramuka nti simanya siramuserwa aki. Ate omulala asimanga onoosobola okumalako ekisiibo nga tolabye ku mukyala. Njagala ndabe bwe nvaako omugulu. Naye singa sivaako omugulu mugenda kunsanga ne sitati nga nayo ngisiibi. George gwe okusiiba sitati? Naye bwe mundaba muntwalira ddala nga nze kugamba ennyimba tokendeeza mba mpomerera. Njiika nengeza mmala omwezi ndowooza kati awo omugongo babaaga mubaage. Abasinga abasiraamu bawoowera mu kisiibo nga beetegekera. Ssebo taata gw'oli otya? Siina maanyi gawowa kati. Abasiraamu bannange tebanawoowa nga nze nzira mu kuwoowa. Nga musiraamu ki? Nga musiraamu kyatanawoowa? Tobalaba omusiraamu yakawoowa ndowooza makanaki kabako yakawoowa. Musiraamu ky'omulala omuyimbi awooye mu kisiibo. Ate naye ekisiibo nga nakyo kigenda kutuuka. Ani? Waliyo abalala bali. Bw'omumpa genda kuba w'amaanyi. Ekisiibo kyange ekisoose njagala kukasinga ku kisiibo mainly. Ebyokuwoowa eby'abakyala essaawa eno tebinkwatako. Ekinkwatako ekisiibo. Ekisiibo kigamba nti omusiraamu omutuufu talina kuba na nviiri oba alina okuba ng'ataddeko akakoofiira. Tunakulaba ng'okataddeko n'obikako ku nviiri ezo? Just batch stating. Yes. Naye lwakuba baali ndowooza tebanagamba nti omusiraamu omuyimbi. Kati omusiraamu omuyimbi tekiriimu. Omusiraamu wa bulijjo era kati gwe ne bakusanga n'enviiri owedde. Nze kennyini nze nkwekubira. Gomuyimbi. Nze ndi mu kurepresentinga gwe n'ensi yange esobole okubeerawo in the entertainment industry. Brand yange bwetalabika bweti, it is no brand. I'm supposed to be brand. Musanga netumya amannya amalala. Yeah, so.
Newe otukubye ka surprise kuba abasinga bavayo ne bagamba nti Geosteady asiramuse lwakuba bakyala. Era n'ekisiibo ekinaatuuka omusajja ajja kukidduka. Abantu baagala nnyo abakyala. Abantu baagala nnyo abakyala naye singa mbadde nsobola nandikoze ne faamu abantu ne bajja ne mbaba abakyala. Naye sirina ngeri gye ndigyesitalingamu omukoomu mujje mutwali. Naye abantu baagala nnyo abakyala ekisusse nti babakulembeza mu life y'abantu. Mainly abantu abamu balina kye bayita faith. Yes. Okukkiriza. So bw'obanga okkiriza era buli omu akyagamba tukatukulinde tujja kukulaba nange mbalinzi era nja kubalaba. Okay, nga tumaliriza. Omukulu gwe bayita Vincent Segawa yavaayo naye n'akonvatinga. Naye bwe yatuuka ekyennyimba zonna n'azigyayo ku YouTube n'agamba nti obusiraamu tebukkiriza nnyimba naddala ng'ezo ze yali ayina ng'oba eza Geosteady. Ensonga eyo gyogerako ki nga gwe yakonvatinga? Vincent Segawa ye Vincent Segawa. Ekirala buli omu mu nsi munayawukana mu ndowooza n'engeri gye tukwasaganyamu ebintu tulina n'ebirooto byaffe byanjawulo nnyo. Kati bw'okonvatinga mu busiraamu n'okutandika okugyayo music oyo nga nze mpulirako nawulirako ne hiti y'omusiraamu nga muwarabu ngeri mu kisiibo ekyaggwa mba sikutegeera kubanga nze eno business okitegeera. Yes. Bwe siyimba siibeewo kati bwe siyimba ne sibaawo okuggyako nga mugamba nti munandeeteranga ssente naye ate oluusi twebeereremu ng'abali ino generation yayawukana ku generation y'abaviise. Baviise balala nkirala nnyo ekyabaviise ebyaddala kirala kitya ssebo? Kirala nnyo bo ebintu gwegamba ye simanyi naye kirala sirina bwe nkikunnyonnyola kubanga engeri gy'alabamu ebintu ye n'ekikulu ekiriwo nti muntu mukulu engeri gy'alabamu ebintu bye endala nandibanga oluusi siraba obanga nange ndaba mu direction ndala naye nga ate nange kyenze kyekinfuula nti abaana obawuliza abasiraamu tusiibe tuve ku nsonga ezitali za kusiiba.